omuvubuka ali wano ng'owulira nga wakyawa obufumbo era toyagala kintu kyonna kikwatagana na bufumbo, era bw'owulira omuntu ng'akugamba nti fumbiro oba wasa ng'owulira alina engeri gy'akutamamu, tukwesonyiye olwaleero. Njagala nkujjukize nti tewaliiwo muntu gw'olumya ku myaka gy'olina woba olowooza nti weetaaga tukwegayirire bantu banno obeere omuntu obuvunaanyizibwa mu society ozaale ne ku baana bakuyite taata oba maama, kubanga ebiseera ebisinga mutuuka n'okutuwa amannya ffe abawalimu ne tuyitiriza zikutuba, bannange muwase, bannange mufumbirwe, okufumbirwa sunna, okuwasa sunna. Katukyuseemu ku chapter, sigala mu buwuulu bwo, gaana okufumbirwa n'okuwasa, naye kijjukire ti gwe afunamu. Ofiiriza bakitaawo ne bamaamawo okubafuula bajjajja be balina okwegambirako ndowooza. Ekyokubiri, bwe natuluuyidde omusomo ogwo natemyetemyemukko ku nsonga ezireetera abavubuka obuteewasa n'okufumbirwana, nezaawulamu emiteeko. Mulimu ensonga nga z'abavubuka, nga yeggwe ensonga lwaki oli muwuulu, naawe yeggwe ensonga lwaki tonnafuna akuwasa. Ne wabaawo n'ensonga ng'ate z'abazadde. Mulimu n'abazadde nga nabo just malayika tezinnabakkako, nga y'ensonga lwaki abaana be tebannawasa, y'ensonga lwaki abaana be tebannakola ki, tebannafumbirwa. Ne tumaliriza ne reality endala nti waliyo n'ensonga ya qadar. Mulimu omuntu nga wakwefiira nga tewali wamuyise bba, ng'era waliwo omuntu agenda okwefiira nga tewali wamuyise mukyala. Ekyo nakyo weekiri. Kisobokera ddala okubanga yeggwe ensonga, kisobokera ddala okubanga oba oliawo Allah bw'atyo bwe yakugerera nga bwe ngenda okukinnyonnyola. Naye kansooke n'abavubuka, ebiseera ebisinga naddala ku mulembe gwaffe guno tulina engeri gye twerabiddemu obusiraamu bwaffe, engeri gye bututendekamu. Abavubuka bayitirivu nnyo ng'olwaleero bateeka obusiraamu obubalera ne babuteeka ku mabbali, ne bajja banonooza entegeera endala, ensomesa endala, basobole okufunayo amagezi, ne baleka amagezi ag'ebbeeyi wano obusiraamu ge bwateekawo. Omwana waffe omuvubuka kasitaakula n'ayingira emyaka gye tuyita egy'ekivubuka, tumusuubira nti amagezi gamuweereza ti bw'oba okuze ng'olina obwagazi, irrespective of gender, oli mukyala oba oli musajja, amagezi g'olina gaba galina kukutuma, funa mwana munno, muyiribe mangu mangu, mufune omuntu abayita maama ne taata, oba oli awo ng'emyaka gikyali. Ekyo bakadde baffe bakitugamba enkya n'eggulo. Omanyi okubala ssente naye emyaka gikulemye okubala, okwanguyiriza okuba ng'ofuna omuntu wano, mufune omwana muzaale mangu, osobole okubeera okufuna amaanyi agalera omwana in time. Ensonga nnyingi nnyo ku nsonga 10 nagenza okukikolako analysis nga 8 y'ensonga lwaki okyali muwulu gwe ssebo. Kuba okimanyi nti abawulu balina n'olugezigezi, n'omuwakazindalo n'omugamba oyagala mukyala afaanana atya, n'asooka akwogerera ebitendo by'omukyala Allah gwatanaba na kutonda. Nogamba kati omuntu ono awangaalirawa ng'ebitendo byonna by'ayogera ali ku bitendo byonna nga wallahi teriyo Allah gwatonze ali bw'ati. Kikulemye okubuuza abafumba abali wano nti omukyala gwalina yasinga mu dduniya gwe wali okirabyewo ekyo. Weerabidde nti bw'oli wasa n'ofumbirwa omukyala gw'olabanga asinga mu nsi yonna tukuwamu omwaka ogwo nga tokyalaba bulungi obwo ng'ate abalala be babulaba. Ekyo nakyo olinza n'akikugambe. Kati bw'obeera omuvubuka okitegeera nti ezimu ku nsonga ngenda nno zimenyamenya wano nakiwadde obudde, era bw'ova wano nga tofunyeemukko imaani egamba nti bannaye kanswaleko ngende ntandika okuyiiya mpase, omanya ndowooza weetaaga kutubaadala nga 5, obugumu bwo tuba tubutadde ku mabbali. Ensonga esookera ddala ereetera abavubuka okusigala mu buwuulu kwe kusigala mu ddinaayo
and they put down reality. Buli gwobuuza waneeno sayidi ne sayidi ayina omuntu gwalaba ye mbirowoozo gwe yeetaaga gwe ayina omufumbirwa naye ng'amazima gali nti omuntu gwe yeetaaga awo n'abantu abaliwo tebaliiwo tebakwatagana. Kanete ekyokulabirako kiti ni sensasi yakwaggwawo katono. Abasiraamu tuli bameka mu ggwanga muno? Mwe temwategera mawulire? Tuli abasiraamu bameka? Kale kanve ne ku ky'abasiraamu kankisuseemukko. Abakyala bali bameka? Si be batusinga obungi? Milioni 16 something, isn't it? Abasajja milioni 16, abakyala zisigaddewo zezaabo. Mwaba abakyala abo abayitirivu mwe muli mukyalawo naye mulimu abatali basiraamu botagenda kunoonya. Mwaba abakyala abo mwe muli abakyala abataagala bufumbo. Mwaba abakyala abo mwe muli abakyala nga bakusinga obukulu ne ssente tojja kubeetaaga kubanga gwe baakutendeka tolina okubanga gwasinga omukyala ki ssente. Mwaba abakyala mwe muli basisters bo bamaama bo bajjajjaabo togenda bawasa. Ogenda okulaba ng'osigazza abakyala 10 abali ku kitundu kyo nga ne gwe wandifumbiddwa ali e Kampala togenda tuukayo kubanga si gy'owangaali. Kati era mumaliriza oli waneeno n'abakyala 10 abo ng'ate oba oli abo abakyala abo ate nabo basomyeko. Ogenda okulaba omukyala okuwasa omukyala owa diguri owa certificate ng'ate naawe tonnaba kugifuna. Onawo olutalo lulala ayinza okukumanyiira bakendeera. Kati ogenda okumaliriza okumanya Allah waakuteebya omukyala gw'osaana nti ono mufunye. Mu butuufu bye bimu ku bintu by'oyinza okugamba nti alhamdulillah. Ebigambo abavubuka bye bagamba nti abasajja abakyala bangi. Bavubuka bw'abagazi be babyogera. Naye lw'oteeka wansi n'ogamba nti oyagala mukyala waakuwasa ogenda okumanya nti ijaabu zino zonna bonna si bakyala. Bw'ogenda okumanya nti osobola okulaba omukyala omulungi naye nga si maama tagenda kulera baana mulungi. Ekyo abantu bawasizza ku bakyala ne bazaala abaana ne balekawo abaana ne batalera bulungi baana. Naye era kiremye abasiraamu abavubuka okutegeera tekimala bumazi kulaba mukyala anyirira n'omuwasa. Kati ensonga esookera ddala esibya abavubuka abasinga obutaagala kuwasa bo bennyini. Omuvubuka okubanga qualities zayina ku mwana gwayagala okuwasa teziriyo. Nkuwa akasindaalo kano nabbi waffe agamba ki? Ne mutuuka n'okusoma hadiisi za nabbi nga muzivuunula musinzira n'obwagazi. Mulowooza nabbi yalina obwagazi ng'obwammwe obutalinaako kkomo? Nabbi yatulunganya bulungi. Bwe kituuka kubanga oyagala omuntu okufuna oba oli musajja oba oli mukyala oyagala omuntu okubanga otandika naye family guidance weeri. Abavubuka yatugambirawo nti tunkahul mar'a omukyala awasibwa n'ebintu bina. Kati abasinga mba muvuunula hadiisi eyo mugamba nti wallahi nabbi yatugamba nti omukyala awasibwa eyo yali khabar. Ku mulembe gwabwe basinzira ku bintu bimeka? Bina. Ng'atunyumizaako nti omulembe ogwo ebintu ebina ebyo bantu baali babisinziirako nnyo. Ekyasooka ki? Lijamaliha. Ensi yonna omusajja buli musajja akimanyi nti omukyala omwagalako bulungi. Tokiteeka wansi kubanga buli musajja ensi gy'eva ekoma ne gyetandikira buli musajja ayagala mukyala muki mulungi. Naye n'omuvubuka wa leero kimulimye okutegeera nti omukyala omulungi ewange si ye mulungi ewuwo. N'ofuna omukyala gw'oyagala okuwasa aye n'okubira mukwano gwo tomulaba otya mugenda mubeerako babiri? Nti olaba otya ono omukyala ono gw'olaba akusesa bulungi agenda wangala nani kumu ababiri? Oyo nno gwe tugamba tanywa mwenge. Naye tukola ebintu oluusi nga wallahi bituswaza nga nabbi bw'azuukira ne tukulaga nti ye gwakikoze akwewuunya. Osala emirundi 5 naye n'okola ekintu nga wallahi tekitegerekayo mu mbeera z'abantu abatanywa mwenge. Obulungi bwawukana. Waliwo abaagala abantu abeeru, waliwo abaagala abantu abaddugavu. Kati omukyala wano ne bayiikira ebizigo ne beeyerusa nno bonna gy'oli ensi yonna ey'abasajja eyagala bakyala baki? Beeru. Naye nga ki mmwe omukyala gw'olina okuwasa tasurruk idha nadarta ilaiha
sarratka ebigambo bya Nabbi biri too logical tomukyala ng'omutunuulidde gwe nyini muwasa sarratka asanyusa gwe sinze kati kituuka ku bulungi Nabbi gye yali ategeeza ekyo awo ne mugwa ate owooza tolina mukyala kikulemye obulungi bwe tunnaba nabbumanya nkulayira Allah olwaleero omuvubuka ow'emyaka 25 kyasobola omubuuza nti omukyala omulungi kuggwe yaliwa nekimulema okumuddamu abaami bali waneeno bawasizza abakyala lwa peer pressure yawasa omukyala omunene naye nga deep down tayagala nko omukyala muki munene naye olw'okuba abantu abawangadde wonna wonna bagamba nti abakyala banene abo balina engeri gye bakola naye kenyini akimanyi tabaagala n'asimbukira mu mukolo ne bagira bwe bati atwala gwe nno ogenda otuuka mu bufumbula omusajja tammuka naye nga yakuwasa by mistake yali alina kuwasa mukyala mutono yatya muyiwako bigambo ago nno nago maka kati yensonga lwaki okyali muwuulu ni Jamaliya ensonga ey'okubiri linasabiha omukyala ng'onaamuwasa tunuulira wakuliddewa awangaalirawa ebyo ebintu nno byalinga bizibu byakutegeera mu biseera bya Nabbi awo naye kati byayanguwa nnyo otegeera butegeeza erinnya lya muwala n'oteeka mu Google nti erinnya bla 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 Maryam n'esooka ekuleetera Maryam eyaliko ku Facebook oyo mu mannyango n'ekuleetera ku Maryam eyaliko mu manya ku YouTube n'olaba ne ku vidiyo zaatagenda kulaga awo ogenda okumanya nti kati omwana waakulidde n'okwogera obwogezi kikumala nti otudde n'omwana omuwala nti ogamba otya ndi bulungi mwe muli mutya ewammwe eyo mukola mutya just emboozi 3 sentences nga 3 zikumala omusajja anoonya omukyalo okumanya nti alimu omulamwa ono talimu mulamwa naye okyali muwulu era tonnamanya kati ogenda mumanya otya linasabya ekyo Nabbi ali mu kutubbirako kubataasa buwulu ti ng'onaawasa omukyala tusinziira ku ebyo nti akuliddewa environment emuleze eri etya bakwatagana ne bazadde bo batebakwatagana n'owasa omukyala nga bayombagana ne maama we ne kitaawe omukyala gw'oyogereza n'agamba nti taata wange embwa n'oseka igwe ng'era ogenda mumuwasa muzaale n'abaana weerabidde kati gwe taata olwo nga naye atwalayo abaana nti taata wammwe oyo naye eki yeggwe embwa etandika okubeera mu generation yammwe bwe mutyo naye nga that is a point linasabya kati olwaleero olowooza social space etagadde nnyo edda byayanguwanga kubanga kyalinga obvious nti omwana omuwala ali wa taata ne maama bakuze batya naye olwaleero basingle mothers mutwalo basingle fathers mutwalo tolabanga ekyo kyokka nsonga ekuleetera okumanya nti omwana ono wadde nga yakula ne maama we yekka bazadde be baayawukana naye enkolagana yaabwe eri etya ali affected oba nedda kuba gwe ebizibu bigenda kujjawuwo linasabya ekyokusatu ki bawulumwe nkyali ku bavubuka kati obulungi bw'obumala famire ye bw'ogimala kyekiddako limaaliha akasente abawulu abaavu ne batandika nti ensonga lwaki Nabbi atugamba tuwasa abakyala aba ssente kubanga omukyala owa ssente alina engeri gyakuwamuko ku ssente wa shuga daddy oyo shuga mami yayogera alina engeri gyakuwamu ssente kubanga era ssente ezo tebafaanagana era tuba tubwetaaga ssente ezo tuzirye babiri kati nga society kyeyo Nabbi gy'areizinga obanga olowooza bwati bwe yali akugamba limaaliha nga kitegeeza si bungi bwa ssente wabula okubanga omukyala gw'ofunye yekkusa okusinziira ku nkula ye omwana amaze emyaka 25 nga bazadde be bamulabirira bamuwa byayagala bamubudaabuda omukwana agufuna mu bungi oyo aba mukkufu bakubbye naye towulira omwana wa 25 gw'oliko akulidde mu mbeera bazadde be tebamwagala bayombagala buyombaganyi bamuteeka ne mu boys court ebweru y'abalenzi gy'asula omwana omuwala n'asimbukira mu ggwe oli muvubuka wakatandika myaka 3 akalimu kayina bakuwa ku ssente naye tokulaakulana myaka 10 gigenze
toyina ssente limali nabbi kye yali ategeeza omukyala olwaliro ekinategereka nti omukyala akulidde mu ssente kubanga chances are high nti ali contented naye ate tekitegeeza nti abatalina ssente basobola beera bagagga mu mitima asobola okuba nga akuziddwa bulungi nga bazadde bamukontenti nga mukkufu kyakwetaagamu musajja agenda mulabirira period n'ekisembayo lidiini ofeeyo nnyo okutunuulira eddiini y'omukyalo eddiini kitegeeza omukyalo oyo ayogera ate n'abantu eddiini kitegeeza ewa Allah ripootinga batera okwogeramuko ne Allah ng'asaala nti yeddiini eyo naye nenkubuuza nti lwaki oyogereza omwana oyo noŋŋamba nti omwana yeesiba akakaya yandyesibye eki muntu gwe mbadde manyi ogenza otutuuka okugendayo ng'okirabya nti yeesiba bulungi akakaya era asaala ebyo tebitubiteesaako ogenda otutuuka okugendayo at least ng'okimanyi nti eyo ttiika ogimuwadde mwana ono musaze mwana ono munnaddiini mwana ono alhamdulillah shiriki taliimu kati ebyo obyetanga credit nti sheekh alhamdulillah nafunye omwana naye alhamdulillah tagatta ku Allah obadde oyagala agatta ku Allah alhamdulillah yebikkirira abasiraamu abakyala beebikkirira alhamdulillah asaala eyo si credit ayina kikola si kululwo lidiiniya naye nabbi yakimanya nti olw'okuba avubuka baba n'obwagazi bungi n'agamba nti fadhfar bidhati ddin taribat yadak mufengayo nnyo ku ddiini y'abawala bano bemuwasa bw'onaafaayo nnyo ku ddiini eyo kigenda kukuleetera okuba ng'otebenkera obeere omuntu anyumirwa obufumbo bwo ate nabbi we yadda ku sayidi y'abakyala teyabalekaayo nabbi yagamba bugambi nti injaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuhu omusajja bw'akujjiranga omuvubuka n'olaba ng'omusiimye empisa ze nga n'eddiini alhamdulillah musajja si wakwegayirira kunaaba ku makya kusaala ng'alina janaba fazawwijuhu mumuwa omwana omuwala akola atya awase naye kati olwaleero ensonga lwaki okyali muwulu onoonya abasajja ba ssente naye amazima gali nti kati bwana essaawa eno bameka abali financially stable wanika ku mukono tewali banayi waliwo ensonga lwaki abasiraamu tetunywa mwenge n'otuula ku tv y'abantu abatakkiriza mu nzikirizayo ne bakuwa biriifu y'okukkiririzaamu n'oleka ne nabbi woggwe bw'oŋŋamba nti oyagala omusajja alina ssente nkuwa akazindaalo okakwata awo ŋŋambe nti oyagala ssente mmeka z'oyagala okumatirako nti omusajja oyo ssente zigenda bbeerawo mpaka lubeerera era bali bameka mu dduniya muno wallahi tewera na 50% of gents abali financial stable. Are you very lucky to a level nti ogenda kufumbirwa omusajja alina akeedi 5 mu kibuga kikye nnyo ssente ze bagamba mu musajja z'omwetaaga mu si zaalina ze ssente zalina discipline ey'okkuwa yensonga lwaki nabbi teyamala na budde kukyogera nti bwakugiranga ng'alina ssente because it varies akyasobola okuba nazo n'emmoloka nga nnyingi naye nga tazikuwa buuza omukyala ali ew'omugagga nga tazifuna yanaakugamba kati mulese abavubuka baabano balina emirimu gyabwe egisookebwako myaka 25 alina akasomero kasomesaako bamuwa ku ssente zibeerawo alina n'ennyumba gy'apangisa musajja bwabuvunaanyizibwa oyo ajja akwogereza bwabannange obuzibu olikyali musomesa ate mufuna ssente ntono kati ndabanga toli level yange bwakugambanga ebintu ebyo bisanga mu maaso ogambe alhamdulillah Allah weebale kundaga mukyalo neme muwasa abiŋŋambe nga maze muwasa lindako n'okukaaba nti okyayiddwa kubanga Allah akuwonye amwogezza otegeere entegeera ye naye buli mukyala gw'osanga njagala omusajja ng'alina ssente njagala omusajja ng'alina ssente bali bameka waneeno nange olaba siwanise naye gwe nkulabika nga ataziina naye zisobola kuŋŋaana ne ŋŋamba nti am financially stable nkyazeetaaga naate sisula njaga ffenna bwe tuli wane abasajja ekitufuula abasajja kwe kukola Allah naggulawo ne tukola tutya ne tufuna kati kyeki kyakukuumidde mu buwungu diinahu wa khuluqahu omusajja ono yeetaagamuko empisa n'eddiini okumufuga kubanga yagenda okukubeera waggulu ensonga lwaki bakkuba
omusajja alina ku ddiini n'empisa ne woli munyinza okukomayo ekyokukuba takirinaako mu birowoozo ekinene nnyo akuviira buviizi mpozi era n'okuwasaayo omukyalo olwokubiri neweekyanga awo naye ng'era takukubye kituufu oba si kituufu fumbirwa talina mpisa ono na ddiini ng'ate musuubuzi olwowe takukubire wallahi bajja kukukuba naye nabbi yakimanya nti ekitufuga ng'abasajja kwe kumanya nti wadde tulina amaanyi n'obusungu diinahu wa khuluqahu weetaaga empisa y'omusajja ono kubanga amazima gali nti ogenda mumunyiiza ekyo ffenna abafumbo tukikkaanyaako omuwulu ali wano kyekyo twagala tukutegeeza ono gwebebisa ssaawa eno agiddayo akaseera kagenda okukunyirizaamu kubanga muli bantu babiri banjawulo temukuze mwenna ate ng'oli ssemaka olina okukuuma amakaago olina okugalabirira olina okugateeka ku musitawo ebiragiro biva mu ggwe yeggwe agatwala okyasobirwa okulagira ne bajeema bano bookola otya ogenda kikwasa otya diinahu wa khuluqahu era nze ntuula wansi ne ŋŋamba nti olwaleero abakyala bangi nnyo mwogerera obufumbo amafuukuule naye nga yeggwe yeeyambulira omusajja atasaana kweyambulula kubeera ng'obeera naye kati mulowooza abasajja abo bakiikirira abasajja bonna bonna ne mutuzingako n'akatimba nti abasajja bonna bonna ne mutumalamu obuvunaanyizibwa bwe mutyo tekisoboka mulimu abasajja abalungi wano eno ate ng'omukyalo olina kuba mugezi nnyo kubanga ono omusajja agenda kukukulembera naye okimanyi omuvubuka gw'oli mu kuwa obudde talina buvunaanyizibwa akulagiddewo ku ntandikwa kati bwe mbwaga omwana omuto wano akazindaalo ti omuvubuka obuvunaanyizibwa omulabira ku ki ng'atandika obuvunaanyizibwa mulabira kasala banga mpanga ku bulabo manya alina obuvunaanyizibwa kasita ndabanga omuvubuka oyo ankubirawo ku ssimu ku makya mu ttuntu awo n'olweggulu manya nti alhamdulillah bulabo tonnakula teriyo buvunaanyizibwa bw'ogenda kulabira mu ango ng'eyo era bw'ogenda ng'ewa kitaawo n'omugamba n'akubuza ekibuuzo ng'ekyo kiriwo time omuddemu ng'omuntu ategeera ti obuvunaanyizibwa bw'omusajja ono gw'ogenda omutwalira busukka empulira gwe gyakukyajingamu twagala tuwulire nti omusajja oyo obuvunaanyizibwa bwe busookera ddala kwe kutuukirira bazadde be naye ne muwangaala emyaka 3 mwabagamba nti muli bawuulu kale kamuuze ekibuuzo wano eno kirungi kamera zitunuddemu nze tezitunuddemu gwe ani wano atamanyi bantu bafumbo kye bakola wanika ku mukono Allah tusaasire bannaye tunayingira ejjana nabuuziza wano ekibuuzo mbadde fe abafumbo fe abandiwanise nti bannaye fe alhamdulillah tubitegeera naye n'abawuulungu kakasa ndibayinza n'okubanga batusinga abawuulu abo bennyini abo batusinga bwe batyo aye tebaagala kugenda mu practicals kuzikola batya wallahi tuswaziza nnyo eddiini eno obudde butono naye ensonga eziremesa abavubuka okuwasa zaffe era njagala okukubiriza kamalize neno ngende kusayidi y'abazadde njagala okukubiriza omuvubuka ali wano nga Allah akuwadde ku ssente bambi wasaaye abalala bano abakyala bangi nnyo kubanga abavubuka batalina buvunaanyizibwa bangi ekyo kyo kituufu wakati ono omwana omuwala olumala senior 6 nayingira university yatuuka dda ate gwe okyayiriba olina okukolayo omwaka gumu ebiri funayo akasente wogembira nti alhamdulillah mpezezaawo ku mbuzi ze baŋŋambye ng'ono yakukola atya kati of course abaakulese baabalagawa tusaba Allah atuwe entegeera ennungi tusaba Allah abeere ng'alumya buli bavubuka ensonga nnyingi nnyo ezitulemesezza ffe ffennyini okubanga tuyingira obufumbo naye zuukuka okimanyi nti tolina gw'olumya fumbirwa era wasa bw'obanga Allah ataddewo embeera bw'obanga olina omuntu n'oyogera ku kyobufumbo neyeekanga nnyo muleke is okay tegeera nti entegeera zikoze zitya zaawukanye as simple as that tusaba Allah atuwe entegeera ng'eyo
nagenda ku bazadde waliwo akantu kenzijukidde wano. Abakyala ba nga tanaba na kuyingira bufumbo beetegekera basajja batalina buvunaanyizibwa. Naawe nga tonnayingira bufumbo weetegekedde mukyala wa mputtu, si ku firimu z'olabye, si ku biboozi bya banno abatalina bannaddiini by'owulidde ku byogera ku bakyala baabwe. Ogenda okuŋŋaanya bw'oti omukyala gw'ogenda okuwasa akusanga weetegeka dda tiwaasumagirira bw'ati ngenda okukuba oyo bw'asangira. Noono omukyala kyekimu tafumbirwangako naye yakyawa ekitone ekiyitibwa ekiki ekisajja, n'amaliriza n'okusoma n'agamba nti nze kankole ssente zange. Abasajja nno beekyanga. Omusajja akyasobola okukuwasa n'atakuwa wadde kya mmere n'atakuwa naye nga basajja bameka abali bwe batyo. Kati omaze okusoma ofunye ne ssente ate onoonya musajja agenda kukugabirira. Ani agambye nti omusajja agabirira anoonya mukyala nga ggwe? Kati ne Allah kyakola omukyala akuze nga alina entegeera bw'atyo naga nti njagala abasajja bannaye kola ssente zo. Omusajja yeekyanga talabirira baki baana, gwe weetegesi oteekewo aka apartment ofune n'emmoloka awo, si kubanga abasajja bakola batya. Ne Allah ng'akuwa omusajja yini gwe weetegekedde, akuwa omusajja atali wa buvunaanyizibwa n'akulekera abaana nno. After all olina obusobozi, kubanga n'omusajja ali eno alina obusobozi bwe tanoonya mukyala nga ggwe. Akimanyi nti ayagala mukyala agenda kubeera mukyala mu maka alabirira abaana be. Olumala nga mutaleka kuwoza nti nze abasajja abanzijira sibategeera, si be basajja ate benjagala, ate nga ndaba am well established. Noono kyayogera nno, abakyala abanzijira sibategeera. Buli omu yeetegekedde kufuna mukyala asinga obubi. Olumala nga mwewasa mwaka gumu ebiri nga mwekyawa, kati mukoze nnyo amawulire tugambe nti mwebale ennyoni bwa anniversary ne bukaabakaaba mwaka gumu kola anniversary. Abantu bamaze emyaka 5 musooke mutwalirizeeko nammwe mukola anniversary omwaka guno ogujja nga mwegoba, kubanga temwakola mutya, temwetendeka. Saba Allah ffenna atulungamye. Naye n'abazadde bakoze kikulu okubanga mukyali bawulu. Si mu bibiina y'abazadde abali wano bakama baffe, nammwe mulina contribution mu kubanga abaana bano bawulu. Ensonga mulimu abazadde nga amazima gali nti tebategeerangako kirungi kiri mu bufumbo. Kyokulabirako ekyalo, essaawa eno ojja kusanga omusajja omukulu ow'emyaka 5+, kitaawo kati gwendiko 5-6+. Islamic Media, Qibla Islamic Media.